nti omuntu abadde asasula omwaka ng'asasula income tax ng'agenda n'asasula presumptive n'ayita eriko presumptive n'osasula emitwalo 9 n'osasula 3 kati biba tebikyaliwo singa okayingiza mu dduuka kakumonitalinga ne kakuteeka eri mu kufayiringa sente ennyingi ate tosobola kugamba nti sakoze magoba kubanga kukawayiriza nti ne bwe kaba katwala ko katwalira ddala ku kinene kagamba tutwala sente ne tutwala ku z'otunze tulina engato Alpine eri mu miliyoni kumpi 2 box naye kukakasa nti kubako amagoba gwa mutwalo gumu oluusi 2 kubanga etambula nnyo abantu bagireeta mu bungi kubanga bagigula naye amagoba efuna katono nnyo Alpine ne kati ku Alpine ya bukadde 2 sente ze bakwagalako emiliyoni 3.6 bo abo Alpine emiliyoni 2 bakwagalako emitwalo 3.6 abayinka aba ifris 18% bobo gitunze kyokka gwe amagoba bafunyeko emitwalo emeka ekitegeeza nti batwala ku sente z'otunze so si ku magoba g'ofunye kati nga twetaaga n'etteeka lya VAT lyennyini likyusaamu nti bw'obanga osolozaako omuntu VAT ate lisitwala ku magoba ne toyinza kutwala ku sente ate zitondeddwa so ne tuwanjaga nnyo nga twetaaga obwenkanya ng'abasuubuzi kati bwe tuba tetuli bumu kintu tekisoboka era tubasaba mutunuulire nnyo abakulembeze abo abava ku mulamwa n'Elise George kubanga bwe bava ku mulamwa obusuubuzi bugenda kuba busaanyewo muve mu bino bye tubadde tunenya bali bakadde baffe abaasooka mbu tebalwanirira busuubuzi buli kimu kyonna twakyogeranya naye ku mulundi guno ne tumala tuva ku mulamwa ffenna ng'abasuubuzi obusuubuzi tewali kubanga kino bakiyita kisaanyawo bizinensi tewaliwo linnya ddala bw'otunula mukama waffe pulezidenti bamulimba kubanga bamugamba nti bw'ono yakuwaza ennyo munnansi n'ayavuwala tagenda kutunuulira Ntebeeyo naye omukyayina ne bwagagawalayo esente azifulumya bufulumya ggwanga kati ekintu ekyo nammwe abatuuka eyo mu banene mumutegeeze nti ffe abasuubuzi tetulowooza mu byabufuzi tutunuulira nnyo seefu naye kati ye pulezidenti alowooza nti wano wenkutte bonna kambakube bafulume emirimu nze nsobola okweyagalira mu ntebe yange which is wrong kubanga ffe bwe nkubuulira ennyimirizawo gye tuyimirizaawo eggwanga lino pulezidenti ajja okukitegeera emirimu gigenda kusooka kusaanawo ate nkukakasa nti gigenda kusaanawo anoonye n'okubazza ng'abantu n'ekibuga bakitya pulezidenti kyagamba nti eggwanga lino twetaaga okuba nga bye tukolera wano mu ggwanga bifuluma ebweru ebyaddala tetulina kapasiti abantu bayogerako nga bamuzeeyi ntake n'abalala bonna basooka kusumbula bweru tulowooza nti omuntu atandikira wano n'agenda ng'aguluminga n'agendako ebweru bw'aguluminga obulungi n'ayingira mu factory abaami betwogerako bonna betuwaana bantakke bamukuluzi kusooka balozifu bonna basooka kuimpotinga bintu kubijja bweru ne babiyingiza wano mu ggwanga amagoba ne gabagulumiza okulaba essaawa zino nga bamaanyi so mu mbeera efaanana bwetyo ng'abasuubuzi ffe tokkiririzaamu kubanga buli kimu kyonna ife eno kabineti yafuta gyolaba wano tugenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nga tufuna obwenkanya kkiriza obagaana nammwe challenges zetwali tuyitamu nga bamukoze mbadde muziraba nti baganda baffe abali eyo besijja kwogerako mannya bataddewo embeera yonna etulemesa okulaba nga mufuna services n'olwokuba mu nsonga eno ne Katonda atuwalira tusobodde okusavayivinga kati mbasabanga abasuubuzi mwenna buli omu waali nti essaawa eno bwe tulaga kaseera kazibu abantu nga bawangula olutalo lw'ebyenfuna bateekamu si nsimbi zokka wabula ne mayindi amagezi gonna olina ogassaamu
nti kati akaseera kano kwenunula n'ogambira ddala nti kati kuno kwenunula mu busuubuzi mu byenfuna ne bw'osanga omuntu nakuba oluyita omutunuulira kubanga abasitaani eyekiika mu success. Nze bwe nali ngenda mikolo gyange nafuna counseling nyingi eri emikwano n'eŋŋanda kuba baali tebakkiriza nti nabyo kisobola okubaawo nga sitwago eri waggulu nnyo eri mu bitundu 9 ku 100 ate nga n'emikolo nagyo gituuse kati ng'abantu bagamba nti stopping ne bagamba nedda nzikiriza nti olutalo lwe tugendamu lulimu n'okufa kandi kono omukyala ye nga musanyusizza agamba omusajja teyakola teyannimba kati mbagamba ebigambo bino nti wano we tuli si wangu. Ekisooka pulezidenti yakwata tuliyoni namba n'agiteeka mu sisitimu ya IFRIS. Kati bano abamuguza sisitimu ya IFRIS ate basigala bajagikamamu akasente baagala ebeerewo ate bamaanyi nnyo mu ggwanga. Kakati gw'olina kukola ki? Kubeera consistent. Kubanga ffe abakulembeddemu tugamba ekimala kimala tumalirize omulimu tuguwangudde. Tufunye okusomozebwa kungi nnyo mu bukulembeze buno. Njiza abayimiridde mu maaso wano bamenyako edduuka lyange. Mukyala Namukeera bwe tuva mu COVID omwami ono n'ono baaliwo. Tuva mu COVID tulagira abantu mugaleewo twenunule mugaddewo emyezi 4 miramba kale wese mugalawo wiiki 2 abagagga ne bajjawo ebbanga lyettakoledde mu bizimbe. Mbasesaaki abantu bagamba obwavu bututta abamu bayaayana baggulawo kola kasente oyinza n'okusigalawo n'otazikola ebintu bya Katonda birala. So nze kyembasaba mutwesige mutuwe amaanyi iffe tugenda kubaweereza mu bwesimbu ate ng'emirimu gyaffe gigenda kununulwa. Ensonga ey'Abachina abatembeeya ebintu okubijja ennammanvi nga bamenye chain of distribution nti tewakyali manufacturer gyali waggulu ate yafuuka distributor wholesale retailer ajula nakweguza bintu. Kakati wabanga atembeeya abo tugenda kubakunula mu maduuka lwampaka. Iffe tukimanyi nti tugenda kubikola naye bagenda kutusiba. Kati ne baba nga batugyewo oba batusse oba batusibye imwe musigale nga muli consistent. Mbagamba ebigambo bino nga mbijja ku ntobo y'omutima ate nga n'ennaku ennuma. Nze nsuubula China naye China tebeemoolerayo bannange. Tosobola kukolayo dduuka China wabula bannayuganda engeri gye bali abakujjukujju bawasa abakazi Abachina ye n'amussa mu dduuka. Kati bw'amussa mu dduuka n'omusanga ng'okalaba kati ogula Kachina kumbe oli kumula Uganda muno gw'okola ki? Gw'ogulako. Kati bw'omutegeerera nti lino edduuka lya mu Nigeria oba mu Uganda ng'olaba akabeeyi kambuseemu. Naye nga mbagamba ebigambo bino nabo nga kubanga ne bw'oba oyingira bagamba nti oli foreigner tokkirizibwa kukola bizinensi yonna wano mu China. Kati lwaki bajja wano ne batujooga? Basuubuzi bannange mbagamba nti kano akaseera kakulwanirira mirimu gyaffe nga Bannayuganda. Luno olutalo lwakwenunula. Gwe bw'onoogaana okwenunula essaawa zino okuyiwawo omubiri anaagenda okukuyirawo. Nze ndi mukumu ne bwe banansiba naye mujja kuba munkoze bubi nnyo ate obutasigala nga muli consistent. Abachina babanga pulezidenti yatumye amatu ku nsonga y'Abachina tugenda kubejjira ne mu katale. Nze ngenda okulemberamu olutalo. Atugenze ku nsonga y'emisolo gya kiro. Bana t-shirt. Sayambadde t-shirt. Naye abantu abambadde t-shirt. T-shirt baagala zipima wali mu kiro. Kyenyamiza. Lwaki t-shirt gy'ogula ng'ogiguze nga t-shirt tojja ne bakubalira omusolo nga gwa t-shirt. N'otukawo ne bagamba kiro gula. Gw'omanyi jiini kiro ze zitowa. Kaakati ffe tetugenda okukola era nawo tulinawo solution. Essaawa yonna anti pulezidenti yagambye ajja tuddamu ku ekyo. Ekyo tetujja namulinda. Olutuulanga komiti n'abakulembeze tugenda kulangirira Bannayuganda bonna obutaddamu kusasula musolo gwonna. Kale tulabe bwe batajje ensonga yaffe ne bagituulamu mu bwangu.
kubanga ye president alowooza nti ffe tetumanyi nti ffe tuyimirizaawo eggwanga lye lino lyakulembera ffe tukwata ssente ne tubawa ne beeyagala ne beevuga mu mamotoka ga SC mu motoka ezimpa enkoni newalala kati essaawa zino bw'otatuwa matu ogyewo omusolo gwa kiro lwaki oleka bannayuganda okubonaabona essaawa yonna we are going to mobilize people tubagambe temuddamu kusasula musolo kaakati ffe batukwata abakulembeze batusibe naye nga abantu bawoldinze nga tebakyabawa ssente nabo okweyagala ekyo bakitegeere eyo solution ku musolo gwa kiro kati ku nsonga ya import duty eya 35% ewamu bali ku 6 awalala 70 awamu 55 era wano naye kiri common nti ebintu ebiva ebweru import duty ya 35% nekyenyamiza nga amawanga mu East African Community ate go gali ku 25 amalala gali ku 20 obusubuzi nkwe singa nze President Museveni nalibadde ensala emisolo negikka wansi bali ne baali badde waggulu kuba eggwanga lyaffe lino Katonda yali blessinga netusigaza amawanga gaffe gali nga Rwanda, Kenya, Congo, Tanzania nawalala negaba nga gajja wano ne batugulako ebintu nti abantu tulina bakasitoma bangi abantu abasula amahoteri bangi abantu ne beeyagala nga balina ssente ne President njogera ebigambo bino ababaka bo bakulimba kubanga bajja ne bakugamba nti bano bono bavuwaze ennyo ogenda fuga nnyo kubanga omugagga tafugika kikyamu fe abasuubuze ebbanga lyonna tetutera kwenyigira mu nsonga zammwe za byabufuzi tubaleka ne mukulembera bwe tukalakate nga bweyagala iffe tukole ssente naye ku mulundi guno tulabye ng'okubalekera eddembe ne mwegazaanya kitukosa kati mugenda tuwaliriza n'obutono bwe tuyina tubuleete tusapootinga abasuubuzi baffe bayingire mu byobufuzi tusobole okufuna obwenkanya era basaba abasuubuzi mutandike kati okwenyigira mu byobufuzi nze siri willing naye mwe muyingire mu byobufuzi we shall support you tusobole okufuna obwenkanya mu mbeera eno yengeri yokka gye tusobola okufunamu emirembe nga maliriza tubasaba enteeseganya zino kubanga tuzze okubabuuza kiki tuba tuzzaako kukyali kololo kiki kye tuba tuzzaako ku nsonga y'ekololo we are ready okutambulira ku nsonga zammwe tuli ready okutambulira ku nsonga zammwe kyemusalawo nti bannange tuggalewo abantu batandika okweteekateeka bonna bagula emmere bagiteeke mu nnyumba kuba guno si muniino bwe tuba nga tununula ebyo nga tuli mu kununula ebyenfuna by'eggwanga si bya kuggalawo nnaku 3-5 tugenda kuggalawo emyezi emeka 2 tukakasaawo abalowooza nti tetusobola kubaawo ng'amaduuka magale kubanga for us we know nti bwe tuggala amaduuka ne tusitopinga abantu okusasula emisolo enakawa n'ewalala olwedde gavumenti egenda kutandika okulakinga funds tujja kuba nayo tugikutta akabadiya luli tubadde tubakozesa kyekyo tubakwasa kyekyo nga tubagamba mugale amaduuka ate nakawa ne basigalawo nga bakola ku mulundi guno tugenda kubagamba ne nakawa temuddamu kusasula n'amaduuka mugagale kuba emmere twabagamba mangu nti musitookinge kati tulyoke tulabe bwe bagenda okujja essente bannange mukolagane naffe naffe muyalwedde tukolagane nammwe lwaki mwagala okutulaga ennaku nga bannayuganda nga ate tuli bannammwe mbakakasa nti ku mulundi guno tusimbudde mulabe komiti eno bonna bavubuka bato tuli determined ate tuli ready okununula omulimu guno n'abaana baffe be tugenda okuzaala basobole okweyagala so mbasaba muteese mu mirembe ate buli muntu ayogere ensonga egenda okutuyamba mu kununula omulimu guno iffe wetuli okubabakinga kyonna kyekiri ne baba batusibye ne baba batusse mulemere ku nsonga tujja kumanaka tukimanyi nti mu kwenunula ebyo byonna byonna bikola ki bibaamu iffe twewaddeyo era nalabye abantu bangi nga boogera ku nsonga y'amazzi boogera ku ize ndirwedde n'okusukka kwekyo kukyemulaba nti ndirwedde okubeererawo omulimu guno n'okusukka kwekyo kukyemulaba
mwagaliza okuteesa